Jobolaba omulembe guno abaana ab'obuwala balina ebizibu binene. Omuvubuka agenda n'amwogereza n'alaba nga afunye, bw'amuzza mu by'okumulozaako n'alaba nga bw'aba takikoze ayinza omuyiwa. Ekiddirira kukola ki? Kukkiriza. Ono n'amala omumulozaako n'amutegeera neyeekuba. Oluusi abamu mbu bye banoonya si bye balaba. Baagala abakyala nga tajiri min taatiha al anhaaru, tajiri min taatihinna al anhaaru. Ekyo nkivunula ntya musobole okukitegeera? Abamu banoonya abakyala abaana ab'obuwala nga tajiri min taatihinna al anhaaru, nga batulukuka bati bakalaala. Tajiri min taatihinna al anhaaru, nga bonna balembeka bati. Bw'amala omusanga nga bw'atyo si bw'ali, emigga gy'anoonya tagirina, awo n'avaawo. Baganda bange, ekyo kikolwa kibi nnyo. Abavubuka kimukola eri bannyinaffe, eri abaana baffe ab'obuwala, eri bawala abo kyemubakola kibi nnyo. Azzawuku, okulozaako. Ebizibu ebiri mu kuloza ekisookera ddala zambi, bwenzi. Ekyokubiri, oyo gw'olozaako ayinza okuba mulwadde n'ovaayo n'obuki. Bw'oba tofunye bulwadde, kale gwe bumusiiga. Ekyokubiri, omulyazaamaanyizza. Akati twewale ekigambo ky'okuloza ku baana abawala. Mukyejjeemu abavubuka. Ekyo kiremesezza n'abaana abawala okubeesiga, nga buli akulaba akudduka buddusi, kubanga ekigendererwa kyo si bufumbo, wabula olina by'onoonya ebirala. Naye byokola bye bayinza okukola abaana b'olizaala. Byokola oyinza obisasulira eneweya, eitha ku duniya oba ku akhira. Abavubuka abali wano, twejjemu ekigambo ky'okuloza ku baana betwogereza. Abaana abawala, mwejjeemu ekigambo ky'abasajja okusooka okubalozaako. Challenge nnene nnyo eri awo. Abamu babeeyambulirako bisiraani,